Tuggussa Enssonga. Swahaba Kasumba okukwatibwa kiriridde okwewola ebbanja lya bukadde 15 okuva mu Nywevu of Investments mu 2022 kyokka okuva olwo yasasulako akakadde kamu kokka n'afuuka gwekanyanya. Kyengezaako okulaga nti omusajja ono yansiba nkulaga nti tomunenya naye ebintu bijja nga takyalina kyakkola agaka neerippe wano kuba ensi kati eri mu matigga ensi eri ku bikukujju buli mwana onya weyeerippa naga SB4 yandebe nakasene namulabe ne haliya n'atamanya nti oluusi landiyodde akubanya emyezi 3 nze okolo esimu yange yabula ya miliyoni 10 okitegeera omusango omusajja oyo nga n'obusente gye yabujja ye mwennyini akimanyi bulungi abo abakulira bu banka abo basiba mu kwepiica babeera mu loogi tebavaamu okitegeera mahoteri z'amaanyi tebalina mmotoka bapangisa emmotoka ne beeyagala ate maneja w'akabanka wali akimanyi bulungi akwadde miliyoni 10 okomyawo 25 banyirira ensusu baliba n'ebizigo ebyamama lususu ebyamama kitaagonja ebyamama lukwago yeeyagala talina buzibu oba okitegeera. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Khalifa Mukasa Khalifa Luwanga babadde bagira kukamotoka kabe kadatisani nibasoka basabe entamu y'omukyere bekwekana bali ate nga bagenda performingira ne babateka kumpi na toyi basobola okalirira ebintu bitategerekeka kyokka wano bye bisasusa abantu nze mbijjeeyo mbikubye ekiwaatule oba kitegeera mbitadde ku musajja yakola video ya mitwalo 2 ejja $. Kakati ate mu kifo ky'okunzizaamu amaanyi n'omwana eri ako pengo ngamba ate nga teyulise oba kitegeera kutattana bintu byabwe bazimbe ebitaba kwa Diamond Platinum agenda kujadde ku YouTube ko ambona yako nemu agambe akuwe hashtag tekiriba nenze wensanga SB fan taginze nze sharinga mangu lwaki tusoka kunonyo ono gwe mugendo kwatagana sisobola sauna sikola sauna sikola massage sikola pozi walo ke bantu alama kwa ibis steam tulao ne egundi onejja nenze si eyo nze kati siyingira nange byannema eyo tonolagana wentunula tomalaga twala kiyumba omukulu oyo womalu yasinze okwagala Central Region abantu no babyagala era agambye yaliko mu group yo nekye yagikola Pastor Yiga nokulesa okubira esimu nali wa DMS ngakola kambaka katajagana angamba nze Musumba Yiga August ayina bwe yabiyita njagala joyimbira abantu bange nyina kyenkola Friday night church naye nawulira nga omuntu abaddemu omukka ne bamupikamu omukka ne wegubanga obanga gwa mulambo nkugamba nga mubi nawulira nali nakwatibwako nengenda Friday night naye ekimu ku byasinga okunsanyusa sajja yali yakawasa akakyala ke kaali keeru mchala wala mchala gwe yawasa gwe yali mchala mweru mpimpi
yondoza ng'oggyeko Magi yaddawaawo Magi Kayima sibamanyi nnyo omukyala ali awo yakomawo nga ne pasita afudde oba simanyi alimu yava mu Amerika omukyala oyo najja nga baagala era bya sente awo naye omukyala oyo yampa emitwalo nga 45 pasita yampa emitwalo gye nga 7 nampa ente 5 nampa endiga 6 nampa embuzi 9 kagana naviwa pasita nga sikyali muntu yamugaa pasita siinamu yadde olwasa kwadde mwesi yali andeeze mutuufu twava ku studio nga tuli bubi nampa emitwalo 25 naye nze engeri gyeni nti ate nze sirya mabugo tosobola kumpa akati kange ze nga SB4 nsanze n'ongamba Kasumba kwati emitwalo gino 10 ogenda olye sigula saati ziba zakulya era nwana nenzirya ate sisula nazo siryako kyaggulo nzirya nenzigwawo kigendererwa kyo nagenda nengule nengaba ente ezo nengaba bintu byonna nga bwe yabimpa nange nembiwa abantu because SB4 mu nsi muno byonoonya tusobola kubimalayo ekituufu ekyokubita obimanyi kati fe babaddeko mu kubonaabona ate okuli deep oluusi kati buli lwolaba ekintu nga essanyu nga ate lingi nnyo ogamba nedda tekyo kyandinteeka eri gye nali ate olaba ennaku ennyingi nnyo ogamba ate ennaku nnyingi sirumba so era nze nsaasira nnyo omuntu nga mubulamu bwe tannafuna kusoomoozebwa naye nga awezezza emyaka 3 tutandikira awo SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajjanze nkubuuzaako Ssaalongo nafuuka nno Ssaalongo bweza babukwata mu bwamukasa bweza era nze nnyinza okugamba nti Katonda yeebale nnyo ekisa ekingi Bassaalongo bahaaji babanga bantu nga bakadde naye kati emigigi mito ensi ekyuse so nze nkubuuzaako nkwetedde Swahaba Kasumba twebuzeeko twako mu kulabagana nga nkyali eri ku Delta TV yange njagala nnyo okuba walina nga akasaati kakaliko SB4 kawayitinga okambalanga ddiba lyante kati bereko omukulu Katongole omutongole oyo no kitange era Katongole bangamba ensi yamulema yafulumamu ayina gyali eyo yamulema yogere ekituufu simanyi no bamanyi nti walemererwa ensoba obufudde bufu kakati ate bw'ofa oba weyinza kuba jjajjaabo ate Katongole talina jjajjaawo ali Bulaaya aba yalya mu nsi olukwe ali eyo mutumiddeko mwagala nnyo sewe omusajja namunoonyeza akalulu ekayunga unfortunately nti bwe kaggwera kati nali sikyamuwagira kiki anti siwagira batalina ssente nze kati nakyo bwe ndabanga tugenda naye nga tewali ssente nvaayo womalu oyo yali twali nnyo ku ttiimu nayeko ku ttiimu naye nga omalu ate navaayo kasa nalabanga amabaafu ebintu birimu okabaki ekirala bidomola mipiira naye Bambi yali ayagala nnyo Katongole yalina akusambagala nnyo n'agenda n'afuna ku masannyalaze amasanyalaze gafuuka amasanyalaze yagezaako amasannyalaze ne gagaana era nsuubira nejali si musanyufu tosobola kunyiigira bantu ensi yonna buli muntu anoonya bagita passover abantu tebakyanoonya way through tubomola bubomozi onoonya wobomolera oyitawo passover not like nti njagala kuyitako tubomola bubomozi oba kisenge bakipasi totunula mabega kakati bwananyiiga ajja gwa mu nnyanja ajja kubomola ngeri wali yennyanja nze nkyogedde simanyi yekanabala banyiivu naffe tujja zengena lubaga nange banaginyima nga nyiiga olwo omusajja ajja kutuuka nga lakyalina luviiri binyiizo SB4 Airtel oyo tuteekamu akasente weefunire extreme wifi okuva mu bannaffe aba Airtel ogikozese wewe nawe nanga oli eyo emirimu gyo gyokola gitambula ku intaneti weefunire extreme wifi okuva mu bannaffe aba Airtel ate era ne bannaffe aba Ziwa and Sons Bono bakoletere bikozesebwe waka Ziwa oyo musajja mulungi ali kuhanga wali kugundi ku mukwano alina amaduuka mayitirivu alina likodi ye musajja gwe nakolera kumala emyezi nga 6 nga simanyi wafaanana
Domamba mu town naye kangendeke wazibunda omusajja ono gwenkolera afaanana yangamba nze to meeting naye waliwo mutabani we munnange nga ngenda nsangawo nga ngamba mbuuzako ku mwamizi wandi sons omusanga awo oyinza n'okulowooza ate mukozi abasajja batu baba kyakuyiga nangamba SB4 Selector banyaniriza baliwo bangi banyaniriza kati nga noonya omuntu gwe nina okubuuza ye nnyini gwe nabuuza olw'endabyekaye ne mubuuza yankusaasira kati gwe omusajja mubiri onyirira nnyo ogenda kuddawo abatamanya ŋŋamba abali olyomi bamanyi kati oli musajja mugagga nnyo enewe naye kibalina era okulowooza tulina Swahaba Kasumba bingi ebimutuuseko mu bulamu era gye buvuddeko nakunoonyako nakabiruzira tunoonyezeeko atumize ku lugendo oba oli awo luyinza okutuyambako si lwangu ekisooka kati nze nagenda eruzira kulwa bakyali bange waliwo bakyali bange sijja kugamba nti bakwano bange kubanga mukwano gw'ekisooka alina okukola ennyo okulaba nga ovaayo abantu bemanyi mu bizinensi nga gwe bosobola okumanya Ibrake bosobola okumanya Douglas Lwanga naye tekitegeeza nti transactions zammwe zezimu zifaanagana nkola mwemu akati omutamanya ŋŋamba bano ababuukiriza tokota yasanga eyange eyaka ye olwokuba yalina amaanyi mu mukono ng'alinga bano basobbi Katonda amusaasire yafa ye yabuukira yange n'agamba kankwate Swahaba ayinza okuvaamu kasente akolekana n'abagagga kakati nze nancunya eruzira ennaku 2 mwolwa ng'awoza mbu weeyimirira abantu bano bamanyi kunze mbamanyi because omukyasa kuka nti omanyi Douglas omanyi kati sinogata obamanyi kati bali bateeseza dda n'abalamuzi nga bo bakoze okubaluwa gwabwe egenda emyezi 6 good enough buli exercise kale oba buli kizibu omuntu yeetaga nagendayo na practicinga kwaze naye nali mmanyi nti eruzira abantu oba ogenze mu ntaana yennyini nga bwe bagamba newankubadde era kibi nnyo naye waliwo byoyiga nti bansibira sente zitali zange kati ninyo kyali kitakyatandika kakati kumulandira nze nalina omusajja manja nze nganze bwe yali amanja nansavinga ekyennaku ate yawaaba musango ogutali gwange ate nga nange manja kakati nagendayo nga manyi bantu tebamanja kumbe babanja kyaba Brian simanya nemisima musanje mbamanyi nti bakolera ku hamu nesikola nabo business wabula oli ndoza yalaba nti kati bwancunyiriza oli nange nancunyeza nga agenda kufuna yalaba manyi nina nnyo omanyi waliwo akasajja kagamba nga nti nkerabidde naye kangeze kati kuseba taate seba tayagamba nti omanyi teri wano mu nsi kizibu nnyo nga kukuuma linnya kyekyomuwendo ekisinga galema abagagga kati oli bwakulaba n'erinnya alowooza n'omutete olina naye nga kisa kya Mukama nze mu 2022 nali nsula ku bagiyita Naluba Market ekizimbe kyakasiwukira bwe baŋŋamba edduuka baliyita Mandela Auto Parts waliwo emipiira banga bagita Kachacha Firestone Kachacha CBS yalina ekivulu kyelyanda kulyanda kati nga emipiira egyo giyitire mu kise naye nga ffe tuba ku bbala tugenda tunoonye emmamba yaba Loyika Pale yaba Martina Ngume bayinanga omukupa awe babeeranga kati mulinda babeti nakibuuka baze bagenda ku Lusini naye nga bajjako wa Dr. Tindoza yalina we yakwatangamu kati mzee bamuyitanga Kazibwe nga Dr. Tita nalifuna kakati nze nga njagala nnyo abakabi so bwe mbalamu nti mu kiseera ekyo mpaka kumpi 2:5 ng'obeera ku street toli muntu kakati n'otuuka mu 2022 ng'omuntu yeegomba n'okukwata afune ku ssente kale ate olina bw'oterera n'ogamba alhamdulillah oba okitegeera nti waliyo n'abantu nga olwale bamuzaala Lubaga
kati bakadde be bali Kibuli abalala bali Kitende bwagenda Kennyo mu kyalo agenda Mmende okitegedde naye nga ne bamubuuliza ku kyalo ku zooni kwasula bagamuvuuka waawo agenda Kiradda kiro kakati bw'otunulira omusajja yeerippa ku mmotoka y'ente zaali ziva Sembabule eyo n'ajja mpaka Kampala ajja abayana bamukuba gwe mulabaka mulimu omuntu otakayo akakono oguna si mukono gwakandi bakakono k'endiga kakati olwaliwo nobanga waliwo nakukwata munnaakubanja nga takubanja ekivola nti bintu bingi tubyeresa olina gaa naye gwe kiwaki gwani kubanga tasobola kukutegeera ebbanga lyonna bwebanga oyise mu mikono egy'abantu ababbi abatemu abali b'ebitaliika nga kati osobola okwerobeza kamere koolya naye nga tewanywa ku mwenge kuba oli musiraamu kati osanga omuntu naga oyo atuswazanga abasiraamu ayimba yes nyimba naye mupaka awo walinga wa muzikiti awo paka eyo nga wakyaliwo bafumbira ogutamu ogunene ogwa Butoda tikakuji nga tetufuna naye nga akulembera Butoda musiraamu ate ezereze bukofiira buno nabwerukiranga kati ngulamu obwebbeeyi naye nabwerukiranga nzisijjanga nkofiira ku mutwe kakati mu kiseera ekyo gwe wali ku Biraali bw'ovaawo n'ogenda ku Madiina bw'ovaawo wagendako n'ogenda egundi Mbaale ku University ya Kabi bw'ovaayo bakuweereza Ejidda oba Minna kakati ovuddemu fa kyokkola irimu eyidde oleka y'ekibogwe otandikira ku Kasumba gwe waleka nga niwamulekawo omusanze kitegeeza ssente za mukaddewo obanga yazikwata n'ozikolanyamu omuliro kiva ku kyolowooza boxing day tengezaako okulaga nti omusajja ono yansiba mbadde nkulaga nti tomunenya naye ebintu bijja nga takyalina kyakkola agaka neerippe wano kuba ensi kati eri mu matigga ensi eri ku bikukujju buli omwana onya weyeerippa naga SB4 yandebe nakasene namulabe ne haliya n'atamanya nti oluusi landiyodde akubanya emyezi 3 kakati bwakulaba n'ettama naga SB4 n'oluusi tamanya nga ate oluusi naalonga ayinza okuba nga teyafunye za busera kakati abantu beerippa mu ngeri y'okubuukira ezitokota tebaagala kuzisindika era bwe muba musindika gundi yimba kayimba nti kati okanyanga kuyiisa ntamuyo gy'okumye bugubugu taboobeza mmere nabatuuse nkola mpola tubituuse wala tekikyavaawo ndi walinnya ekyo kyaggwa twekizibwa kiratunamma twetooloddwa ebyogera nkumu nga n'ebimu byababa ab'omunda ennyo muwuliriza amatuute gabana okitege kiyali ategeeza bw'oba otandika bizinensi ya SB4 Media wayinza n'okubaawo yali owakabi ng'alaba goli mu muzannyo omala obudde kubanga ye yali afuna akakadde ko oba enkaaga ye right now nga okwata obutaano bo oba 10 ate akati azimba omutima gabana batandise nze namuwanga ati wamuyamba ki tukwaniriza wano ku Annabelle International School nga tusangibwa Ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeera bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabelle International Nursery and Primary School. kubanga ayinza n'okuba nga yakukolera ku freelancer ajja kubeereremu ako ate sidiizo akole bitya kakati nojoola bimotoka yolinga etokota nonza emifumbi n'ogamba SB4 ze nagitandika so okutulambululira omuntu ono yakusiba anti yogamba denkula babuukira zitokota anti yali mu mbeera ye yalaba nga bali abavubuka tebalina ssente ate mbamanyi
Kyabagu Brian Isma Musanje nanga kati wewe pa kuswahaba yajja kusambagala mulaba mbyawuma mulaba biki basindi bajja kusonda abayimbi bajja kusonda basiramu bajja kusonda kubanga nze nwanyi n'ekintu kyenkola mulaba ne hamu ajja kupapalamu eyo kakati atenze sere bisinga bwembanga nfiiriddwa sisima mu kibanja kya neiba nsima mukange nebikaba katono kakati kizibu kya sikireta SB4 nkubewo bukubi nsoka kulaba ddala SB4 mazima ddala kino kyasaanidde okulisivinga munze gwenjagala nyambe ebbanja lya billions nemereddwa okujja ebintu byange Thailand ate muyite mu kantu ka miliyoni 10 mba neegyebudde oba otegedde akumbanja kutoba nako ssebo ojja kunsiba ngendeyo mala emyezi gyange enaku 5 oba ku 6 nkomewo kubanga kakati nze ku street namalako emyaka 5 n'emyezi 7 kakati bonsiba emyezi 6 nga nebbanja lyo ndiwonye kiba kitegeeza nti nno gwoyagadde ofiirwe kubanga nange gosiba osanze sikola kyekisooka nenkugamba nedda ebbanja eryo sirima naye tukatagana abantu abo tusobola bajja mu ssente n'otakkiriza oba okitegeera kitegeeza nti wabaawo okubuukira etokota tategedde oba enywa mazzi y'amasanyalaze enywa petro enywa dizero ye kasita alabanga etokota etambula ng'abuukira oba egenda kakiri nga yabadde agenda mu lwera tafaayo kati omwami bwati bwe yansiba naye abasibe bansanyukira nnyo nga abeeruzi bawasangayo era ennaku ate gyendabye nga bantadde ebadde nnyingi kubanga nti SB4 yayakuwa omutwalo agamba nakulaba gwe nga oli mulyazaamaanya ate ekyo mu musical ate nekiyamba kuba kati nkoze ennyimba ezakabi n'abanene nnyo bakabi nkoze shows ennene nange emikutu gyajongedde okulinnya n'ebirala bingi wabula ate eno mu bizinensi waliwo ebifudde oli byaba teyatunuulira nenze ntunuulira ekirungi nerabira ekibi oluzimu malayo ebbanga ki 21 days ate eduzirawo save mayo kubanga abantu babe bampisa bulungi nze nerabirirwanga mwana wa mulangira abantu swaba era nsaba Allah abayimbi mwe n'abaliyo naddala abakyalwana akayimbako bw'okamala ne bagamba mbu wayogedde bwogezi gwekola video naluna kulekagenda okuyimirira kwanze bankwata n'omusajja wa state council awo yali abbye ettaka simanya mu Uganda waliwo omusajja gwe bazozobyawo simanya yabbye 2 trillions za sente yali akulira ettaka lya state council mu Kampala yali akulira ettaka ebiseera byalimu omusajja yali ammye abaana ebibuuzo w'ekibuli director w'essomero mwalimu aba office ya president's office manya anti-corruption unit babye billions baba twalira ddala eri gye batika abana 5 mu kigaali batyo mu kigaali SB4 addako Umaru naddako Kabandu anaddako Juma n'asembayo ne bucha kati emisana buli mune bamugaba mu ward nenze mune natuuka nebampaka kaflasika ka Bitex awo no sitaba mwere kabitya ne bampaka flasika kali awo kabikopo bisatu nasanga ne chai mwali because nti ku koti wana abantu mawuli gatambula nnyo safu nako buzibu era aba RP bakatikiro bampisa bulungi sasala ku kirevu nali VIP omusibe ali VIP bakugamba nti olunaku lumujja so olunaku lumu mu kkomera lumala emyaka nga 10 wabweru ekisoba kya yonna omusibe abeera atunula ku njuba eyaddala tewali tatunula kasitebeera nga kyebaita foreign teiseemu kakati bo babala numbers noti abantu tebalina bitonde bibasiba olw'ensonga nti ne baba akabata ne babala nga namba tekwatagana muddayo munda kitegeeza nti mulina amakulu ekirina amakulu ye toto namba y'abasibe kwataganya bo okitegeera gwe ng'omuntu bodeyo terina makulu oyinza n'okumala ewiiki nga tofulumye kasita namba tekwatagana n'abakulu nze leero tulina abasibe 13 twatadde 2 kitegeeza zasigadde 2,900 mu something baba balansingamu tebikwatagana sebo tebajja batakkiriza omusibe taba muntu n'akamu n'akeddagala olw'ensonga omusibe bakyayina bo envunza ate nga wards ziri
ezimu kati nze nasulanga eri mu VIP waggulu old 8 eri mu tails kati lwasa agimanyi bwe njogerako Abitex agimanyi n'abagagga abakabiina kati naffe Katonda bawadde omukasa si papa ate boba eri gye bali baaba omwana we bamugamba nti bamutadde ku apa iyo givunike balina ekikomera kiringira kalina zino ezagundi eza Crested Tower balina obusajja butuuleyo waggulu bulaba kati basipapa ate bo Allah sipapa ye bamawula mu banne ani kati ffe mu kukkiriza tugamba abaavu we bakulabira ng'oli mwavu weewa obutwa kubanga oba otuuse ku kye bayita okusisinkana kangezenga otuuse ku kyoku oba otuuse okuzitoowererwa Katonda era kalayini nkerabidde naye abamanyi bakamanyi nti obwavu kabula kata kabula kata oba ekikolimo kabula kata oba esitaani kabula kata oba oba ŋŋambe ntya oli okuvumuvumi obwavu bw'aba tasobodde kugatta yetakutemako omutwe n'olwekyo omuntu yenna mu nsi eno nga okyalina amatanta okyalina byokola nga oba oliawo tebakuwaayiriza nga bikutwaza ku apa weddemu kubanga abantu abali eri Allah yamanyi tebalaba ku njuba tebayimulumuza be temuba Bob TV tebalina masaawa olwo emisango gye balina emiki eminene wadde nga basinga obungi ffe tugamba abasibe tugamba obusibe buggwa ate era toliba muzi wa musango mpaka nga gukusinze naye ffe eno gye tubeera mu baamabanja n'okuwayirizibwa badeeta simanya money police percent simanya biki bingi bibateekamu ffe waffe kalekaleko kuba oba oliawo nti ekyalo kyonna bwe kyekunganya kigamba naye oyo tetuli baavu naye oyo asusse gwe ekikyo kiba kisusse kale tugambe nti ekyasipapa kyo kikyasusse basipapa ate bba ekyabwe Allah oba oliawo okusooka ffe asooke bbo waliwo ogamba nti naye nze nvuga akamotoka kali ate munnange gundi lupi akyavuga tekalina bulungi na linnya oba Katonda asookamu emipiira kale ye waakiri nga nze sinnafuna ate soka buzooba yoolya tweyiyole n'embuyaga ejja gifuweegwe oba okitegedde kugamba n'oyimirirawo munno apa basabirako Allah abasaasire buli omu alina omusango ogutaali maddala egyo emijweteke libagibweko bwe giba gya byabufuzi gavumenti ekole kyesobola nga nabo bennyini kati abali mu ntebe balina nabo ebyabasobako ng'era nabo ne basonyiibwa abamu batuuka n'okufuuka abasiraamu nga bakimanyi bulungi nti bazaalibwa abapaatiri n'obusolo buno bupi wano giba buyina ewaka neera n'omusanga nga ye Shaban naye ng'amannya gakimanyi yakikola kwetaasa n'olwekyo n'abasibe abaliyo abali mu mbeera by'obufuzi baterewo embeera baveeyo basinkane abantu baabwe eyo tabbu mu apa tudde ku byaffe ebyangungu kati nnyo guno gwali mulundi gwakumeko okugenda eruzira nze kati nagenda eruzira emirundi 3 mu myezi 4 ebizibu bwe bijja buli kimu kita kinne waakyo ebizibu bino byeyagala nnyo byo tebiringa ddembe ndoza eddembe linafu kubanga ekizibu bwe kijja ne bagamba nti SB4 kangeze bamugobye ku Dorota kakati ne Land Road ataano nyengeri jagoba ku njuze n'omukyala wadde kakati omukyala we yawulidde abalubuto bizibu byo biba byetemyako ddala weyita wali kali mukyala we abalubuto kakati munno gobadde okola naye yagamba ate munno omulala yakyali kalimo ku TV ena ddala oli yali mu muzannyo naleese omwana wuuyo omulaba enkola gyakolamu emirimu nogamba banne Katonda wange omusajja ne ku seeti nze mbadde mu seeti ng'ate kati mbu yaleese omwana wuuyo kwegamba oli akola ebizibu byena engeri gye bigenda byeseeti nga ng'olabira ddala nga ne biboogera bituufu SB4 mubbi nga ddala olabamu naawe oba oli mubbi naye nga mazima ddala tobangako oba okitegeera tusabe Allah atukingirize oba oli awo atuse mu baddu baali basiimye ensi eyinza otukalubirira naye ejja naye yitwanguyire mu myezi n'emirundi 3 emirundi 3
good enough nti ebiriyo ebisinga tebintuuseeko olwa enkofiira n'ekitone kyange era nkubiriza muyimbi aliyo tosaaga oba simanya rights we ziriyo ba teziriwo esooka olina eddembe erikuweebwa Katonda gye bayita liberty. Liberty yegenda ekutembeetera ekusaggulira n'otuuka ewantu nga ba SB4 awo muganda wange ninga akimanyi Wambogo gw'oluusi oliwanjaza oluusi toyina na muziro olina nyabingiwo oli wabiteega byo naye nga ate SB4 walubaala jaga muganda wange bitakwatagana bwe kitegeera kumbe ekitone kyakwambala dda olwa Katonda yakuwaki liberty. Kakati abayimbi abali eyo abakyemazeemu amaanyi tonatuka kusasulwa ssente waliwo akaseera akateetagisa ssente nga weetaaga ekintu ekikuyimirirawo nga teweetaaga millions kuba eruzira teweetaaga ssente weetaaga feesi y'okuzitowa olwo n'afanda akuyite gwe gwewandigenza okulaka kisooka ojjo sigwe omusiraamu natukubira ennyimba z'amataali z'ekisiibo kakati ate oyo afande ng'abasinga bano abalala bete bakadeeti abapya bamutya n'omutuukirira kati kadeeti olwo aba tajja kukuyisaamu maaso kimanyi gweoyogera n'omukulu kuva tajja kumanya mbozi gye mwogera ate sebiruzira okulaba ng'oyogera ne osi prison oba wakabi nnyo emmere emigaati baleeta weruzira ekyobugagga wewasigala butter straight wewasigala tuwanyisiganye ompaakyo mpa muwogo nkuwetooke bwompa olukuku nkuwannamusuna kuba kati eruzira bawanyisa nsegere ku nvunza bawanyisa obugina ku nkukunyi eruzira balya wasigalayo moggo moggo wamumanyi moggo byabeeranga mu ntula naye kati byadda mu bijanjalo byeruzira eruzira waliyo ebiwukawuka ebijjira mu bijanjalo ebikola supu owa black gwe labayo ebijanjalo bewamu wali ofumbye ku ntamu nga supu wa black kakati n'osanga ekitongole ky'ebyemitindo nga kiri ku bantu abakola bizinesi zammwe mu hoteri zammwe bafumba bubi ate temusooka ne mukwata abeeruzira oba okitegeera nti gwe ng'akulira emitindo sooka ogenda okuŋŋaanya ebitongole bya gavumenti bino ssente bakuwa za bwereere kene ebijanjalo ebireetebwa abantu abali eruzira biri ku mutindo birimu kawukuume birimu moggo birimu enkukunyi birimu ensekere abantu abagenda obbirya ddala kituufu bisaanidde biwunya newankubadde babiteekamu eddagala erisaanidde nga bibulamu bwe biba naye lwaki ate bangera okunafuya abantu maanyi gaabwe ag'ekisajja okusinga okuteeka obulamu kubanga nze ne bwe mba sina maanyi g'ekisajja nga obulamu mbulina lwaki obulamu buno bulaba bugayaalira ne bateeka amaanyi mu banaalya ebisiyaga ye lwaki oba oyirwanyisa bisiyaga ate oddira abantu n'obagatta ku banne waabo mbu ekigaali abantu ne bamukomera nga beeripye ku banne waabo emmere y'eruzira nejja ne mubanga amanyi nti mukoka aleese tebagiziyiza ebanga mukoka bezze mukoka wayagala uyo waayita tosobola muziyiza ne bagira nogaa nti leero bannanga abakombooti balumbye ne bakubamu amatofaali lumu nayayaana afune ettofaali lye bana bayita tofaali oba okitegeera akawunga ne bamala bakwata mu hoteri yo ng'ofumba emmere ey'akawunga eyeefaananyiriza efumbibwa eruzira oyinza okuttibwawo wennyini kubanga ate gwoba mutemu kali oli si cyacu ndowooza okufuna cyacu kakati ate biri okufuna gwe kacyacu kewandiise nti cyacu kakati ebifumbibwa eruzira bye biba bisigadde wali tosobola kugamba nti akawunga k'eruzira okakwata n'okanyiga booti n'oteeka kakuwutibwanga supu era gwe watanateeka ng'otwala omwana wa munne eruzira sooka olowooze mukazi we mwegatta n'afuna olubuto okakasalulo tye kakati balamu ate taata wooli gwe lwaki otwala omwana wa munne eruzira nga tasse mwanawo takutte kaana ka myaka 13 nomusanga n'omuwala wa myaka 17 paaka enteseganyibawo tomala gatwala muno mukomera mutwala eruzira kitegeera luzira terina kalungi kesobola kugatta ku muntu mu nsi yonna tasobola kudda kutegeeraako ekisooka omuntu abadde abba 3,000 ajja alina kubba miliyoni 3 gamba yongako bweyongezi anti ovayo weekyaye kati omuntu akutwala eruzira aba akyalina kyomugamba yeetaaga kusanga oba olina emmotoka n'omukuba bampa n'agwa yeetaaga kusanga oba oli wabigere n'omutega abamulinnya ne bamulinnya okuva wapa walesekanya kuyakutwalayo
basingana ninze kati nalabadde ebizibu binene mayi myaka 5 sebika sikyusa lugoye katonyimize eruzira banaaba nga balina ne sabbuuni balina n'ekyokulya okazi morka nti mu myezi 4 mirundi 3 ogwasooka oli okoze ogwasooka waliwo bagayi babayita bakamukamu bajja ne bampa miliyoni 6 ne mbasasula mu 11 ate ne bajja nti bakyamanja ne kati mbu bannoonya abo be bantu abasinze okuleta crisis abalese obuzibu nze wampa 6 nakakuba 11 ntunule mu mbo manja kakati wakisikube ettaffaali kyali kiki abasajja abo ababbi abalimiddwa okukola ne basalawo batandika okukwata mu nsawo z'abantu n'obugenderevu abatandika obuntuntunze empole ssente onyongeza olw'okuba ensi enyigiriziddwa n'abakulembeze oba oli abatalumirirwa bantu omuntu kati sawa zino bumugamba nti mayiti eyo bw'ogitwala wali kuvira paaka bakuwa essente waakiri atta SB4 n'atwalayo mayiti nga kimanyi tekisoboka aba okitegeera tebakyalina kiddako mwe musomye mulina certificate emitwetwe abamu ne bamubuuza mutufu takyabijjukira akimanyi nti yakola yunivasite yebyaggwa aba okitegeera so bali bamanerenda baali tebayita bamanerenda simaba financial something nebandikola tebiwera naye ensi yaffe ngaera owemanyi tekyawera tekyajjula abatukulembera bagitoolako bikati bibatoolako ebyo babikukulira tulwana n'amakati naye ng'ate n'ekijju kyali kijjudde tusobola okukinywa singa batusaasira so kati olwo wagenda oluvaayo otya wabasasula abo twakkaanya nabo nteekeyo ssente naye bwe tujja twebalansinga bwe twadda bazigattako bugasi tebali era omusajja bamuta simanya mulozi ali awo ali ku bagiyite galiraaya simanya saidi awo waliwo akatabo ako enziba gye mubbamu abantu nga mukyawangalira mu ggwanga Uganda agakatonda mu ggulu tekisoboka kutwala myaka giwera 2 bwabanga kangamba omutemu sobi yinza okyogera kuba ye nyini yekyogeranga atuuka enkya ate munnakyalo afuluma n'ejjambiya yagena akomage amutema ng'abemundu bamulemwa akati gwosuubira gwabbira miliyoni ze 11 nga gwe wamuwa 6 agenda kulaba asigale ng'alaba mbugundi wuyo simanya muwooza ayitawo omusajja amentamu tosobola lwa nsonga nze okolo esimu yange yabula ya miliyoni 10 okitegeera omusango omusajja oyo nga n'obusente gye yabujja ye mwennyini akimanyi bulungi abo bakulira bu banka abo basiba mu kwepiica babeera mu loogi tebavaamu okitegeera mu hoteri z'amaanyi tebalina mmotoka bapangisa emmotoka ne beeyagala ate maneja w'akabanka wali akimanyi bulungi akwadde miliyoni 10 okomyawo 25 banyirira ensusu baliba n'ebizigo ebyamama lususu ebyamama kitaagonja ebyamama lukwago yeeyagala talina buzibu oba okitegeera abasinga bungi n'ebitabo byabwe tebiwera ebyobulyazaamanya n'ebyemazima azini kyetegeeza talina ddini tasamira kati abantu ng'abo bagenda kuva mu nsi eno nga boolaba Lusifa bino ebikulukusa nankani bigenda bakulukusa batuka bagamba nti nannyini kamukamu bamuziikawa nga tuliyo naye nga tisobola wakola erinnya ne bewasibya wabasibya naye ofunye eki mu nsi Lusifa yaliisa abantu sapatu ebinene n'abanywesa amasira abo bansasire n'abalisa ebibondo n'abamekesa obugina wabula abantu bemekesa obugina abamu kubo bali mu jjana ye talina bwe bamuziika oba okitegeera abantu mukole ebintu nga musigaza morals ethics respect discipline culture yaffe esigalewo giba omuntu omugale nti munaye nkwadde minuza 5 zaamu 6 oli bwazzaako 4 2 zikyamulemeredde tunula emabega financial condize zigamba zitya luli bwe wamuwola 10 yaleeta n'akomyawo 13 bwewamuwola omwenda yakomyawo 11 bwewamuwola 5 aleese 7 bwewamuwoza 4 zimulemye lwaki tugattagatta emabega gyozookola nolabanga mwenna temunyigirizibwa buli omu ayamba munne naye bawoza sente naffe sizaffe z'abasajja abasajja babasiba muttu nti banabe babatereka bagenda lumu mumwina kuba twalira bulamu bwaffe okitegeera kyova olaba kati twasazeewo ebintu ebisinga tugenda kuyimirira tubyekolereko
nze ngina kuyimirira erubaga era sijja kukkiriza mu banka obo nga maze okufuuka meeya obwekiyayayi olujja ku bwa meeya sijja kubukkiriza banka zino zimpola mpola tuteko kubanga olina certificate ya Bank of Uganda ebalirira kale ku muntu kwa Bank of Uganda teba ya mzeeyi teba ya Bobby ebiira y'abantu tesobola kuteekawo nkola enyigiriza kuse nga bano bwe bakola toyinza kumpola siringi milioni 5 nga gweyagalamu 15 nzijjewa oba okitegeera ate nga wewunya abantu abo omusanga nga n'omwana we sukulu fees bamubanja lwaki nga ddala eryo bate eno toyagala sasula because eno ensi kiyita mu lujja kiguumaaza so omulundi gwasooka abo bakutwaza abantwazaayo ogwokubiri gwe gwegambye ogwa abagayi abaali balowooza nti balinyinza obbataasa so n'abannaaka abataasa nabo banteekeyo kugwange kuba olwedde naye bali bamanja teri muntu ssaawa zino okuggyako nga Luseke Association mediators and concept affiliates abasabirizi abanyunyusi abakkiriza okutambula nga batambuza mavivi beboka be batabanja naye bate Katonda babanja oba okitegeera teri muntu gye batabanja oba okitegeera essaawa zino ebyenfuna byaffe byagootaana kuva mu covid gavumenti yalemerera okussawo stimulus fund abantu okwekubako enfuufu nti olwaleero osanga nga ebyuma bino byokozesa wabyewola naye ng'ate mu covid tebyasobola kuweereza ye yakuwola yasigala abala bwemange naye ne mukkanya walowooza nti akitegedde teyakitegeera olw'okuba nti walinga embuyaga ng'omanyi nkeesa lukya tewafaayo bagateeka wano ng'osayininga kati ennaku zino abaana bagezi bamanyi n'okujingajinga signature n'ogendayo ng'abalamuzi nabo olw'okuba nti oba ebitongole oba oli awo simanyi nnyo kiri eyo naye ndoza nakyo tekiri bulungi nti omulamuzi osanga sebo talinawo ng'ekirangondo ekitaddewo Kasumba agendeyo emyezi 6 emyezi 6 gy'oteekayo olina omwana godduka okujja ku ssomero gavumenti ze Mama Zula teyanoonya ngeri gyenva ekigangazi ogenda ku step parent ku kimu owuwo omwana wa Mama Zula y'omulesseyo mutaddeyo emyezi 6 kubanga olinawo wano enkubyo gye bakuwadde otwalire HM ku ssomero naye gwe weerabidde nti Mama Zula ye yagendanga n'anoonya kooti miiri asekula ebinzaali asasule ogumu 3 gw'ekigangazi oba okitegeera tulina okudda ku nkola ey'Oluganda ey'Obwasseruganda ey'Omukago abantu baffe bajja byewola bingi zinakula ewaffe twali baavu nnyo naye tetwabbako nga mukadde nayiga bw'aba yabaziza ebijanjala ate ffe tumuwayo ku binyeebwa oba okitegeera ayinza okubaza ebijanjala Lunnambaale nga ate ffe tulinawo bebayitanga Bunkuli Embaluke Bweru ne tugenda nga tukolegana enkola y'okwewola tetandise eggulo yatandika dda naye lwaki ab'ennaku zino mulowooza nti ensi ekoma nkya abantu mubatadde ku nninga mubatadde ku pressure abantu bagenda kutandika okufa baabike okitegeera omuntu aba n'ebizimbe 3 naye ng'akimanyi bulungi ye mwennyini bamubanja ebizimbe 6 ensi yeegamba omusajja alina ebizimbe 3 naye nga mutufu yalaba 3 byate byagenda dda oba okitegeera so okubeera mu bulamu bwe twewola obwewozi wewole amagezi kubanga olwedde ensoma yaffe yakyuka kati egendeetera nti abantu abasomesa bebategeera naye bye tubadde tusoma olwedde nga tubyewola bwewozi si byaffe kakati notandika okukolera mu bizinesi nga siyo tugenze mu nzikiriza ezitali era ezaffe tusussa tulina okulaba nga oba oli agudde awo akankanamu bajjajja be bamulumbye olinaga eyo soitwani mizimu naye nga naye nkya abazzukulu b'abaana b'omwana oyo gwalina kati bajja kuguyita muzimu oyagala kujjajja SB4 nomukuliriza emizimu naawe kati oyo atugamba ki naawe ofuuke omuki omuzimu so n'abatuwola beekubemu bamanye nti embeera si ya mulembe gavumenti eziriko oba abakulembeze abaliko tebasobodde tuterawo nkola ya kwekubako nfuufu kyetwandise stimulus fund singa weeziri nga bolaba biro by'emyoga byempulira nga SB4 ina wajja milioni 5 mu butuufu nga bakuwadde emyaka 5 kuba eggwanga kisoboka nabo bafugira emyaka 5 naffe batuwolere 5 ku 3 kale batuwole ku 3
naye oli akuwola sente zanca okitegeera akati ate tetulina amateeka gaffe ga mukubya byayi nti kati omuntu akuwola akasente omuchina naye naga sijja kuweereza bintu nga tewaliba omulumba China kyokka nga ate tukolegana kakati tukyalina ffe byaffe ebisinga temubitwalira nnyo mu nkola ng'amateeka biwandiko bwe byogera fe oluganda lwaffe lwogera ki oba okitegeera ebiwandiko bigambye nti omuntu tottanga ate nga Uganda bamusalako ensingo nga Yesu yalagidde. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyalina Swahaba Kasumba byeseemu bye bingi olumbi bwayina bungi ebyamutuusibwako n'ebikyamutuusibwako naye tuzze tulumeerume mu nsonga zino tubuulire gwe nawe ali eyo oba oli ya puroguramu eno onoogiraba n'ogiwuliriza onomumwa ku magezi oba naawe osobola okufunamu ekyokuyiga leero kigudde ku ye ate kyakiyinza okugwa ku ggwe muganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono tuddeko ku nkundi ku music wo kuyimbako waliwo ekivulu ekyaliyo last year it was Boxing Day 26 binalaba byali bingi nakijjeeko nno kolabo ekisooka abantu b'enseene engeri bwekiri nti n'abakola amawulire nabo bazikiyumba anaagwa embwekusa eki abasinga abayandibadde agenda kusunsula wali kase kulaba mwanyi yambala omusanga alimu gaterera ku seeti yangu yambadde kokoika bimuli ninga atera evidenti seeti eri mu kase kagamba n'abamawulire abamu kye bakola si kye balina okukola nze tosobola kunsanga mu kisenyi nya jubbe etambula ekulula nojeno gambo engatto yabadde eyulise tukisoboka bwe mbanga oluyimba lw'ennyimba n'otona lukwatira miliyoni 7 ate nga te miliyoni y'emitwalo 11 ye kankubuuza mu byonna bye walabye nze nawa bebe kulani yali tasiiba nimugamba eddagala tonywa biddagala kwata kulani giteeke mu nju yokera mu lulimi lw'otegeera obyo byogama mu nsiibako ziwena naaga olubuto olunsalirira tobiddamu kino kitabo kyekwate byo nga timwabyogera bantu baagala omuntu akwata embwa agiruma agijeko eddiba naye embwa wemulumira ne bwafa tebabyogerako ge mawulire naye ate nga tubaagala nnyo tulina okukolegana wabula simanyi muyimbi kye yakola mawulire ga Uganda okusingira ddala okubanga bo battira ekyabwe ne bakittattana lwaki temutuleetako ku Diamond Platinum nga oba oli awo naye ayambadde engatta ez'ebituli mwenga bwe mugamba tugavumenti nno banawere basinga okutambuza gundi eyo abayita bannamawulire tosobola SB gosobola okukwata engatto ng'ogiraba eva tulinye kiwatule kiringa kisenye enkuba yali yatonye oba okitegeera nze sambala nga kabakko nti akapale ke kabeera wano ekkanzu ebeera eno ate eriko nejjobba g'osuubira ekkanzu eri mu kintu ekitobye nze nyimbira mu kaseera akabasita essaawa 4 kakati ate waliwo bano abalala baba bayimbiyimbye okuva ku ssaawa 8 ez'emisana stage yemu okitegeera n'emitwe gyaffe si gye gimu gikyankalanamu mumanyi waliwo owakakoola akamukyankalanya waliwo ow'ebirala ebinene waliwo ow'enjaga waliwo n'ebirala ebizito wennyo waliwo n'ab'emizimu okitegeera kati entambula zaffe si zezimu abantu batambula bagaba tukona kulinnya omukuba oluyi tosobola oba okitegeera kati ebintu ebyo bwobanga gwenga gwe munamawo tosobola bifulumya naye onanoonya ka YouTube ke kasooke kadduke ku misinde gya waakiri ye mwennyini akwata enkoko n'agikola gundi mukongole kanyina empanga yange ya mukongo ninga ebyo yakimanyi yabikongoddewo oba okitegeera bwe mubanga mu kiseera kino muli ku level yakuddira nkoko nzirugavu muziyire eddagala ly'ensansa musobole mugende ku balogo oba mufune zirijumba amawulire gabalemye abo abakikola ne SB4 boso okunenya Swahaba Tuggussa Enssonga nabalala bakuppe lwaki gwe tubaako n'ekyenjawulo gwe ekyenjawulo kigenda kuttattana munno bayibuli egamba nti omukazi bwe bamugamba nti omwana oyo tuzudde munne mumuvunaanyizibwako era buli omu wuwe naye tumukolere ki mu butuufu gwe baali bamaze okukakasa nti yaga bamusale buli mwatwala ekitundu oyinaga okusinga okumusala ana omukuze kisala bwe kirituuka abanga iyo obulamu bwe busigale ffe tubeere nga twabula omwana oba okitegeera lwaki owaayo omuyimbi wo munna alwanya like nganze sina gwe nakoppa
nsobodde okutwalako ku stage eyimba nga bebekulu yaddako Kenzo yaddako nga nze ndeetawo mataali agalinda buluda galinda okulaba nga waliyo edduwa Khalifa Mukasa Khalifa Luwanga babadde bagira ku kamotoka kabe kaddatisani ne basooka basabye entamu y'omuceere beekwekana bbali ate nga bagenda performingira ne babateeka kumpi na toyi basobole okukalirira ebintu bitategeerekeka kyokka wano bye bisasuusa abantu nze mbijjeeyo mbikubye ekiwaatule oba okitegeera mbitadde ku musajja yakola video ya $200 egya dola kakati ate mu kifo ky'okunzizaamu amaanyi n'omwana eryako pengo ngamba ate nga teeyulise oba okitegeera kutattana bintu byabwe bazimbe ebitabakwata Diamond Platinum agenda kujjadde ku YouTube ko mbona yakoonemu agambe akuwe hashtag tekiriba nenze bwensanga SB4 taginze nze nshayalinga mangu lwaki tusooka kunoonya ono gwe mugenda okukwatagana okusooka oli gw'olupinga nga ddala amasannyalaze ge n'omala okonyako kawayako kasaanuuka nalabakoko oba muyiteseeko baani yali musiraamu nga naye akwambalidde erawo yali osheeyo abasiraamu bangi abakkiriza be batono abantu bangi nnyo agenda mu muzikiti ng'alina embira ze ez'omu buto ez'abawonyanga simanyi ebyokoola yaabwe basaala abantu bangi nnyo nga ku ssomero tebagendanga kusoma abantu bagendanga okulaba nga emyaka giwerawerako tebakuzanga ku bantu tebakaddinga ku bwanvi aka tusooke tumuteeke ku ssomero ono bano babba nnyo ku ssomero abantu bajja muttanga bwe batta budala famire nnyingi nga bateeka abantu ku masomero ddala mu bisulo aga nti SB4 agende kakiri eyo bayinza omuttanga bwe batta olukumaani babeere eyo nga ku ssomero baatwala ekinene kyawanga bebo baseeka ab'ekibogwe Kasumba ono gw'olumba wagenzeeko ku inbox ye n'omugamba nti gwe lwaki okola kino so nga ng'era bw'okola nange bwenkola tulabika okulaba nga tukyusa embeera kakati gwe waliwo seeka yenna asobola okuvaayo asobola okujja n'asoma edduwa ewaye nga tannayogera ku nkoko baasaze mmeka nga tannayogera ku transport sekategeddaako ate kati waliyo afuna masakalomentu nga abadde tawa sente z'amazimba simanya sente zakatukuisimu gwaso kuwa masakalomentu nga chache kubanjayo yadde si 10 sente baziteeka wakatonda yagala tuzikozesezeewa byakaisali mbireke kaisali lwaki ono bitufuukidde zike bano baagala butuuti muveyo muyimbe nze tewali yantendeka nava ku bbala lyange neŋŋenda nintoba n'ensi suuna nagamba okugenda mu kalyoke amanyire ki okasoso okwogera ojja kuyimba ninkomawo nze nezuulira ekintu kyange waliwo omuvubuka ali ayimba ati simanya salaamu alaikum abasiraamu tumwebaze Allah waffe waweyinza yatutondera enzikirize y'obusiraamu era nga yakali ate nga ya muwendo saawa 12 kube kusaala neŋŋamba oyo abiyimba nga simulabangako ngeno okulaba omusajja bamuli Katumba ng'akoze mukazi wange Hajati Asifa baagala nnyo embuza omusajja omusiraamu adija kinome yangamba musajja naye engeri gy'abadde nti audience yagiramu awo yalabyewo pulaani nagenda okulaba aleesa akalala simanya nangamba omusajja atona omusajja agenda kutuuka n'okuva mu Sabeeri atulinde entebe atukulise emakka nga jjajja Kibwagumba yatulinde nga nedda wano waliwo wano omulamwa ningende wa oti nankole akayimba kaliko omwezi gwa Ramadhani gwe mwezi gw'ebibala shaitani ziba ku mpingo enzigi z'ejjana ziggulibwa nyakulya metulo abika akasabudde babeerangamu ne tica abasajja ba tica Katonda akuwa ebirungi awo nosimanya jebi biki naku zino yafuka wakabimwe mu TN eyo omusajja bamuyita batya James Proper wabangawo ba Nicholas Kalungi abasajja bamusiki abawulira ndoza bagaggawala nnyo by the way ne James Proper bale kulemerako James Proper kulemerako anti bisumbuwa umalu kamera kakati mugana wange Habike abati walianga abike nabanze Mukama Katonda nga ampadde obusobozi yeetaga Habike n'omukolera omukolo nga gwa ssanyu lyokka nga si birthday nokola ekintu nogamba mujje tulye tunywe oyo Habike y'omu ku bantu nze bemmanyi abasitula abantu awatali
kintu kyonna nti njya mufuna nange nayitako mu mikono wabula n'asulaga ekitone kyo amaanyi go ekisaa kyo okwagala kwa Katonda kukutembeete abike baddagala siwanga obuyo kitegeera bakati newankubadde waliwo nabo ebibasoomooza bakatongole abo newankubadde ate katongole waliwo ebyagiranga nebimutagalako naye yensi katongole munnakyalo kakati naawe munnakyalo bimanyi munnakyalo mubaamu enkubyo waliwo ekikuba luggi wakigula luggi waliwo yanoza eddagala bagiyitanga nkyerabidde waliwo empaabi katonda bavanga mu bitundu ebyo byabaloga ennyo abalina okujjako empaabi nokwanjula eri abakongozi naye ate ezo ebyo nabyagala nnyo nagenda ku radio Simba nga musajja bamuyita munnamasaka yali avudde ku ddembe afunye eno yayise munnabuddu saafi yali anzibidde nno ku ddembe ayagala kumuteeka mu kasengejja ndabamu abaana nga bakuba mwalimu bakana bakatumba taddewo bayimbanga lutalo nga bepankekako neŋŋamba sijja kugendayo bayizoniti abo nga bakuba nga tobepankirako neŋŋamba naye lwaki sinoonya bintu nga tebigendako nkalubiriza gaike musifisha kaŋŋamba ebyokuyimba bino okulemeramu banye obuntu bwabwe awo ku White Nile neŋŋamba naye nkoze nti kati gayi wange bomushakata ŋŋamba jankutwale mu dansi olukulu eya King Michael nga kati nze atalinayo laga neŋŋamba byomuziki bino kwekaza naffe tetuyimba mbeera ku stage nemuwanika amagulu mukomko nemugamba kyekyo neŋŋamba nemmere ojja kufuna ate nga kulya kutono tolya tewina woolya saatukira mu masala tugende walaga gundi kakola akayimba bakayita umuveeko aga yewange aga Michael tazze tayongedde wakala simaye bakayita bati wasuuna eyo ate nze nali mbeerabeerawo neŋŋamba wano waliwo omulimu ono siva ku mmotoka eno super custom yavugibwanga yo yamala nafukabulani wayeti naye ngaokuwa kamere lutalo naye musipaso oyo nanjagala nnyo Allah akuwa ebirungi nanteeka ku shere kabalagala nga sirina luyimba nga sebo ntula ku mmeeza z'abanene beraze Sid Style batudde balina Sid Style akayimba keyaddamu ne Gravity yalisooka n'akayimba yekka nga sita tomwepankirako tolina wootula nno Diamond Oscar ayina boni Uganda niziba ng'olina wooyita naye Katonda munene abo bonna esiti zaabwe zisoma birala neyange esoma kirala olwaleero Katonda mulungi era temumulemerako n'okwekkiririza bomushakata nkasuka ku stage nga siina luyimba tutandika nkomko kanoko kakano nga ng'olya emmere ebifine ebifi ku shere ate kati fe batalinayo tubiira tolya tonywa laga pimpe kibamba nga anjagadde nze mikisa gintambuliddeko gye kibamba yali azalawa kibamba Allah kusaasira mulaba nyonesa etabimanyi nno etabijjuka sibimujuzi seera bujjukira nnaku kibamba nga atuula ku mutto ene kimotoka kye yakiboneka ku Kamada kimotoka kikadde nnyo bakikanikira ki kakati eyaziwalayonizi eyitawo nga ziwalayonizi yalina emmotoka nga bagiyita aba bakuntumye ng'eriba ogira budduka talina motoka gyatavuze naye nga zonna tewali mpya kakati ng'olumu abamu yazizi ng'ate eyo yasoba azizi yagirina nga mpanvu bweti nga azizi bambi naye yagivaamu alina akayimba kabakubaawo naye nga akasenderoza talinafuna kakati nga kibamba ayisaawo Kamada gundi ziwalayonizi kakati ziwalayonizi abatanaggwerayo bannamande basomolo akisi jukira bo bali ku Lion Island balinayo wali ku sheri eri etegerekeka yali mu maaso ng'ewali ekifo era ekirala kisanyukirwamu sikyagenda mu mabaala kati ate sheri yali musajja naye ndooza yali mukazi ng'alinga gavumenti eno wa divide and rule eno wadde Jamaica ajja n'abeerawo n'atuwa ebyokulya n'owakamiyoni n'agenda n'ayiwayo kamiyoni kadde Jamaica kati ffe twali bakalabaka ng'onoonya wootuuka ku Michael namwagadde alina akayimba bakayita ddala simanya kikiri kikanga akola video ng'afubutuka mu bisiko nga tubiraba mu kyaloko neŋŋamba naye Michael ono mwefasizza ntya nzijjamu nga nze nga neefula ayimba akayimba ke naye ngamba omusajja ono ajja kufuuka kyaliwa
yogera si tatuma King Mike yavadda nga kabaka bamuluwoleza taleta nkugambye Obulamu King Mike simanyi yolaga mafini agenda kubufuna King Mike yavugwanga Brian White King Mike tebamusemberera nnyo tatula mu maaso so kitakede Brian White yali tali okuvadda ida emotoka spaka Brian White yajivuganga ne bisere bitangani nika tijukira fe twali ateba ha uita wa toyimbo inakola kana kika kutwala ukitege kati aongo tosobola kwogera nenze nenonya nnyo butyanjogera ntya jukira bali nnyo nyame olo bali janaawo bali nnyo nyama nenze nyama ne kati bwenzi wono nyama mbasi jalya ngiri je ntyango kuliye mbizi akati nge nyama ntyayo sirya nyama erange misana tebana eyo Mike aberaga eno yavawa ingaja kiro eno sishata akagama ko nkajukira ono sishata ono sishata si dansola kati Mike no zungula uliawo na yeye amanyi ibintu babikola sirwe ndilwe nyini ate sirufu yamanyi ibintu no uliya Mike alwe no lusinga lwe je Mike no je Mike alwe sirwa Peter Mayuzi Peter Mayuzi bwabayogera Mike adduka emisinde tatuna mabega kakati ate batuka kono musajja omulala ayogera pension zini lutabuka naye kikulu mwefuno mukisa mu basajja bali abaka kibamba tayitikako amaze muyitako waliwo laga balosi yadirira King Mike ayimba Liverpool wo eno tujimatira tayitikako oyo nga ya kyokka kibamba yasasula ne mu buyimba go bayimbako netumalaga pimpe musauli baja tulio ekiwatu kibabalaga balaga omuntu ayisewa nze ndi kubumisha katali bubite olina wayita naye muziki talina wagwiza nenga amagazi weri panga kupase pasenga watera kazindalo mbanka kutentu nenkasimula pase nanjagala nnyo pase mukanda waliwa kati pesu lutuka soka ananagira asoka nabuza jendi nene yagala dansolo kulu katonda abawe ekisinga obulungi nze mwe nayigira nti okuyimba kweteekayo teri ayinza kujjamu nakumulise lwaki tebakubalaga anti nze nzija nnonya kuba bulungi kubeerawo nze gundi ate nkubeeraga nga King Mike oyo mwennyini mukama waffe ayina yanonya kubomola ate nze sibaawo naawe nze nakula nkimanyi ndi mutwe siri bigere oba okitegeera kakati tosobola kuŋŋamba mukama waffe mwennyini ayanonya kubomola bino kakatini tubendeko mu bulango kati nnyo then tukomewo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga naye nga nyongera kujjukiza Extreme Wi-Fi kuva bannaffe aba Airtel Emboozi nno etandise okukwata kati naye nga byo biwanvu SB4 Media Tuggussa Enssonga. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mukulikeyo ate mu bulango bwaffe nyongera kujjukiza bannaffe abaziwa and Sons basingawo ku Mukwano Arcade
kendo ebambi ofire bekozesebwe waka pena ataka bali mu original bakola delivery paka wo ku munyango baba ise baziwa and sons ajino sebo ajiziwa sajja wa kali nembera zenjagala nembera zenjagala yagamba SB namagana ye ndisizagala embeera ziraganga bolaba Yesu yalekawo omusalaba abagoberi tasa kunywera bwandi bawadde golodi nga kyekyokulabirako sabba musanti wawangudde ataagenda kukomere atakwesiba kukomeredde omujulizi najja ntya nensubira ku ssanya tosobola kumpa kabonero ka musalaba kati nze musajja omugezi mba sijja kusikulokoka Yesu omuwo Tushali ne Swahaba Kasumba Swahaba waka meya tubiru baga division bia biri mukaga bili asatu mugumu nakati ninyo tuddeko kuwali eri otwabadde tugenzi wano kati ninyo ngatuddeko kati tudde kuwali eri olowooza abasambana abaku kiteka kuwalampa nabo balanda abantu bawe gubira omuti ogwina amakabyo kati ate gwina n'amatabi gwina ebikoolwa gwina ebiwakatirwa ebiwakatirwa tebikkirizibwa mu muti those are sex abo abajje bawakatirwa babijjamu bujjamu bati ne babisuula obwo buti bukwatiriza muliro buba ku mmwanyi kasite mmwanyi zivaako tetubwetaaga babutwali tujja ne tubujjako bwe buti oba okitegeera kati abo baseeka waliwo seeka bamuyita seeka gugwagwa kubanga taata we family yabwe nze ngendeyo nendya ku mawuledi seeka gugwa ambassador seeka gugwa naye no gugwagwa ayogera liyatula seeka akulamu gugwagwa akulamu bakulamula bakulumula bukulumuzi abo ili mutenawera kali emyaka 19 kampi kalinga nkuyu kakati kali kunze musajja omuwanvu nyine emyaka 3 abasiramu batya bayinza okuneti katenze ayegwe bakugamba ekini omusiramu ye nalekawo Salamu Media najja ku SB4 Media aba yasalawo kakati waliyo ziri za Salamu Media zi kawuthala bichi kakati ate tukusanze ku SB4 kakati gwe bakusanze oyinza otya okungamba muno olwanyisa bali b'abantu nga gwotambula kyo saa 9 gwononya ki so oba mulina butakkaanya kakati ate oyo yandabawa ye yali akayanira emigaati egitanoze bbulu bandi nga nze nnoonya mujajja gutaliko busaanyi okitegeera yali ku mugaati bandi nze nga noonya nakajajja nenfuna akataliko kasaanyi ngenda kunywa kacayi akatawunya bbumba yali eno fekayenakatiratanoga watalemu lugavi kakati mufo kyokwetereza nti ye betunoonya olwedde byalimu naye olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu anoonya future ng'ali mu future taata wa ambassador osomye mpaka Madina okyayagala kikuffe bakimbuyege sit down try to make work plan government no strategy yange ngenda kwogera ku bavubuka swaba siba bavubuka mu Uganda wange no inze olimala ojalusanga mu bwana bwima mungu ngamukaka aminalla osanga omukulaga simanyi obumanyi nti eyasibye talwana nga muntu mukulu osanga abakyala beyagala okwagala ayagala binyuma munogo oyagala ate naye nakusuuta ebiwole butuusanga jaganaja bweyagazi kakati govudde eri ng'ova Madina ejjubba bagikutika tumutwale Uganda kakati gotukana ng'oyambala leero nesibi newalukaga byeyagamba bwaseeka bano tubina interview tibasooke babageserezeemu wano baleeta buleesi ate nze n'ensoma ensi eno olw'okuba nti baprofesa tebaawulibwa nti bagenda kutikkira enkya baprofesa babuza batikkira abayivu kakati ejjambiya tenoonya bwogi ku jjinja those abayivuzi ejjambiya eva mu katale nga esala byebyo byensi kakati abaseeka abo bajja banoonya amayinja babawagaleko ejjambiya eba yakusaze ejjambiya yompya wakave Madina tukusubira mu yirimu egenda okutereza abantu basigale nga Peter akolegana ne Akram gwato ozo kulumba Rashidi nga gwe Muhammadi kino kitwala abusiramu maaso kibukwa mu bitu tetulina ffe kituyinza gatta ku busiraamu even ye nange ki bannaffe kibatakola babanga bamulangira mbogo nabo tebena kyebakola nga n'omusaala gwe gwafuulibwa kawempe ekyalo
kali akayiga Mpala kasajja kayiga Mpala okuvaamu kigambo Kampala kase una akakeeka kaako kashize batufuna akawempe kano tufuna mbogo ne bafuna ekigambo kawempe nabo tebalina kye bakola ku busiraamu kati gwe Kimbuyege akulamu ogenda kuleeta ki nga nembala yo kutamali kulemye okuwanyisa ogamenti kane wamama gundi ampe ziringu nsigewo yajemba we eddagala yankulagirire kwaffe Katonda ataddeko okwolesebwa okwenjawulo nsobola okugenda ne SB4 enchane njugane Katongole nini njugane Medi Seleko kana akatwe kayokola bobusiru bange taatawo tutula ku mmeeza emu kakati ateggwe kakati bagobye omuntu azze afukirira abantu amazzi ngateggo gamba ndese kawalaji amazzi bamugobye mu kidaala goleeta mu walaji twagala kuwumba ndowooza ndaba waliwo akuli obubi okwagala kutwala kikulu tewali wakati ffe tulina tuwa yaffe etandika nkya leero tetulina nnyo kiyinza tuli wano bangi we bali twafunye akafo kaffe akabeeyi yaffe ffe mu nsi tunoonya kufissa newankubadde tetulina kye tujja kugenda nakyo naye olw'enkya tetumanyi kiddako olw'ensonga y'embeera kakati bakuwa emitwalo 5 noonye ekisulo ogakanoonya ekyebiri 3 ng'obeeramu okitegera so obulamu buno bugattagatta naawe era kyekikujja ku mukutu deletanga gwa mugagga gwa kabino gano nina okulwanirira ate SB4 nange nandize neyita Sava Kalimu kubanga yanyamba nnyo naye nagamba nze sina maloboozi ago gayimba world music dokita ati nangamba no gwe beera gwe sitabu ate nangumya nnyo nanga gwenze kati ate bw'otakola gwe kyowulira togenda kusobola namugamba lwaki nange ngena kutambuzira ku bivu tuba comprehensive yo bali yashoyani waliwo abayimbi abo abakukunava naye nawe omwana naye yatusobera kagamba yo takyati fulatinga ate kakati ye kati kagamba enkola gye bamukolamu yali ndala naye unfortunately kati alina eddwaliro erimu kugasinga mu Kampala alina Haliya alina Subaru yaguze endala alina nebitama y'epajero naye bali abasinga obungi ku bo abasobodde okukitwala ennyo bakoze obubaala ate obubaala buno bwa bulijjo kuleeteze 6 ate anywako 7 kwegamba ebintu bibuzaawo gwe omanyi ku 6 okunywako 7 nga basubidde 6 n'onywa 7 kiba kitegeeza n'ekyo kyoli bakikubanja okyali bubi nnyo naye ng'ate afulatinga ye ayongera okugenda wa bayagamba afulatinga mu bulamu bwaffe Katonda yandibadde atulaga sitaani asookayo ali mu makkati oba alisembayo kubanga sitaani ye mubi naye akulaga nti ne sitaani eno kyaliwe kitonde kye ye yalimanya oba kitegeera bwe bamwesibyako ennyo mubuuzi yejja n'abaani abaligiyingira kwagala kwange ejja naffe his will therefore SB4 tosobola kusalirawo Grace Khan nti oyo yagwa eddalu nga gwe amuzaala nga gwe asula naye omwana w'omuntu tosobola salirawo kakati otandika oyo kasasande bamusibe munayi mubbi nnyo nga gwe bwe yakubbako akamwako linnyo lyo yakubbako lwala omubuuza yakubbako kinga tewali kubanga n'ensekere tetuzigattangako nze nali kubbala tezannuma zityako nsekere zino nyamayumba sakulira mu nju kati nnyo bebe tuwumbewumbe ne katopiki ake kubbala kubbala ojjako otya era nze siyamba abantu bali ku street because ku street teri gwe basindikako gw'osalawo nga wekyaye tobanga mulwadde nti bakuleeserwa mpaka nze ngenda mu ddwaliro na mu makomera tosobola kuŋamba tugende ku street tugabe ebitutya ku street buli aliko eyereetako fe twereetako twalina ewaffe ebizibu twalina enjala yatuyitamu nnyo ate nga mama waffe ne tata waffe twali bangi nga ate obusobozi bunafunafu ate nze nenendabamu obusobozi nga obusobozi bwaki si bwakika si bwakyalo wabula kangambe bwa ggwanga twalina family engundiivu bamanja nkanji bazaalibwa eyo waffe babeni kiwanuka tubakyayogera akukubuza mbaswaba bagamba kigangazi mbabudumulasi okitegeera kakati nze nengamba no nze sobola kubeera nga bu 15 buno tuli kubwa mituba si bwankoma obwenkoma bwabagaggamu bwali ngeno mwamusitaka mbamanja nkanji kati ate wamuzeyi basi na waliwo bwensambya kati obwaffe buba bwa mituba
bwe baita ganyeganya kakati gogenda okukatuulako olwedde olina okufuna omuti w'onyweza essaawa yonna wandi kyoteeka wansi kyandigenda naawe ate tutunula nnyo kubanga abasibe bano emmere bagyekimidde wano okitegera bali wansi bagyekimidde kungulu good enough omwana n'ava eyo mu kugayo bukakampa ayagala kufuna ku kiwoomerera ajjayo kakakampa kamunyindi akakaza obulungi anuuneko kakati najja mbugwe akula muguggwa naawe ojja abadde ku sukaali bakikubirako nuna sukaali nze nuna bukakampa nuna sukaali oyagala tube ku leveemu kati oyo ng'omugamba ki akitegedde so ekyakuleta ku street kwerwanako tubula sizikiza wakati bakugobayo tebangobayo naye nalina ekigendererwa najja kukyusa mbeera nave waka akayumba kaali kasubi ekiyungu kyali kyo tekiriwo kyali kyamasiga era nga amasiga nekifunirwako wuzu okubyawula mbirigo toyi ya busanja ate busanja obwo bwakumala muzeeyi kufuna butibwa buyinjayinja mukadde naye ng'oli otyayo bannaye akasana okawulira agende nga temumulaba muyinza okulaba bisingako awo ayite eri bambi kubanga obusanja buno bwanaabukuba nga mumulaba agenda musana gutokezza guno tegujjayo kaweekwa egangu mboozi eyo aginyumya asobola okutuuka mu toyi nga temumulaba kubanga toyi buli wamu waliwo omulyango bwe mugibwa amaaso omuzeeyi asuula nga mumutunuulidde so n'olwensonga eyo neŋŋamba nembeera tesoboka nyina girwanako waliwo abalokole bali bazze waffe musajja ntakali sonzi yagamba nti nayamani kyankwata nnyo nayamani yali tafaananika kakati n'asooka bakolakola yawunzika awasizza mu bwakabaka omwana omumbejja mu bwakabaka butanga akaswero nga businga okuba obwakabi kitegeeza bano bakazinja abagagga bano nyinza okunzika nga ate ati sikyayagala nakuba sirina kyembagamba negamba no nze situnuulira bingi kati ngenda kulwanyisa ekyo family eno ebaddeyo okugenda mu toyi nga omuntu ayita ku lusalosalo agenda wanyumikiriza tulina okugenda mu toyi nga okutte n'akadomolako kyenwana nenzija naye nga sirina wenkitandikira atukira wannaalonga okuttaana ali omukazi yalinanga ogusepiki gwa paani naye katonda ono akutambulirako ntuukawo neewa omulimu nga nankanankana nako kuwolo keegobye anja ndagira mpita manya zigasiga bagirefegaba ono yantegedde oyo omwana ajja mbagula wantwala eyo nga bagwe tetugetusabeko olamanyi ndowooza atwala munne nze lwentuuse e Kampala atwala mu kacaaki naye caaki nno nawo olowoozi baakolimira njalaba obubaati bwatinga bwe byali mu 99 kutaana tebaweza era ndiga ziwera 10 ate ngera nizaali mu 79 oba tezizaala oba ezizaaliwa zifa mangu kakati awo ntuuka noonya sister yali mwana okukyala awo family ekuzeemu nze bamutasa enkubuga yalinawo sister Flo nsangawo balona diba John naye nga lumu gye tusulamu ekabuuso abayita ku mbugo abantu nga 89 mu lumu emu kyokka nga ate pasita nagamba pasita naye asobola okutuuka ku mutendera ogutuuka mu kusula abantu 8 nga kyaki nengamba kati nedda kati nze mu kaseera katono ngenda kufuuka ekisingako wano negobawo nengenda mu California Band Restaurant nentandika okuweereza mu kyaki eyo nga sinanga wensula nga bwemperezayo bwenfuna ekyokulya bwe ngenda wali bwenebaka bwe salongo yali wammamba awo kukupa nga tugenda nentweverezaamu ate nojja ekabuusu olunsi okuweereza salongo ku mbuga awo era naye yali wampuuta ate olunsi nobuzabuza nogenda ewa Liberty etandisa awo wano mugenda nemukubamu awo Liberty era abalokole nabalwamu nnyo era mbaagala nnyo olw'ensonga nti okulokoka si kweyita nti nze pasita gundi okulokoka kwa mwoyo era omusiraamu mutuufu yoyo omusiraamu omulokole yava ku byensi akkiriza nti katonda afuga afaayo yeeyawula wattima wakisa wabujja tayagaliza wabula buli kimu kyetaagira akikuwa mu kaseera akatuufu kitegeeza nti gwe muyite buli kyoyagala naye yalina kyoyetaaga nzikiriza nti ennaku saagala jogera kutuva njitako lukwakwayo
nyaniriza nnyo essanyu abantu abampa emikolo mwebale nnyo okuviira ddala ku Bawa Oti Dr. T Songo Factory Loops Energy Norton DMS sinza bamenyayo omuntu omunaku abonabona nnyo Fifi the Queen Mahadi pani njogerete SB4 Katongole badagara anyway buli muntu ana kyatukoze ku Kasumba tosuubira Kasumba okusasula kyewakola Katonda agenda kukubyamu bw'oba omanjaayo nga sinna kusasula nwana nnyo kubanga eduzira wabi bw'obanga olina omutima ogutanjagaliza bulaza nze sikwagaliza bw'oba olina omutima ogutanjagaliza sikwagaliza bw'oba olina omutima ogunziza mu kyalo gonsookayo bw'oba olina omutima gonna nti ojja kusanga Kasumba mu kyalo gwagenda siriyo bw'oba olinayo omutima gwe wakuŋŋaanya nga gwafutwa gwa bukyayi gwakuvuma Kafumba nja kuvuma nja kukyawa nja kukuba bw'oba olina ejjambiro gye wawagadde nyina bbomu n'olwekyo anjagaliza eddembe ndimwagaliza anjagaliza ekibi kikusookeyo nze siina dduwa gye nsaba mbu Katonda atuyambe bannayuganda ansooka yange Katonda yamba Kasumba famire bakadde bange bajjajjange n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nsabira SB4 okufuna byosinga okwagala wali omukyala asinga okubanga abeera nnyo mu bintu byo bamuyita Mama Fiina Hajati kansinzire ne wano Mama Fiina ntwala omukisa guno nze Kasumba Rashid president currently elect Swahaba Kasumba akulembera bannabitondo bonna abasiraamu mu ggwanga lyonna abamataali bonna bano basitabuwa baluna nze president waabwe era ndi mulonde ofisi yaffe eri Makindye jangu otulambuleko nga Hajjati tuyiteko mu kisibo tujje tulye ku mmere naffe tukubemu ettaali ematuga tuyo bagita wano ki ekifo kye fast hotel jitu Swahaba je omwoyo kumutete tukimugambe guno omutete ayina n'omutete guno gwendaba waba ono mwana Shuba okusokobayo Swahaba ali bubi nno abaana bali bulungi babeeta batono omwana akola ne Shuba mukunja omukunja azobadde n'okusoma mpaka senior 6 ngoga Mama Fiina gwegaliridde nnyo bombeefu we bali kuyamba gwanga tovaawo tokoowa olunaku lumu Katonda lwagenda okuviirayo abantu nti ensi tegenda kufunamu ebyo bye yeekolerera lunaku muntu lwanasoba ekyawandikibwa ekya Yokaana ye yabattiza Yesu ye yamuguza abantu yasalwako omutwe mukomera nga Yesu tasobadde mujjayo n'olwekyo ojja kulaba nga gwe haji oli sheikh oli imam agakatonda mugulu fiire mu ssabo nga Mama Fiina afiiridde mu muzikiti n'olwekyo tulekere okusalira bannaffe emisango twetunulemu twetereze Katonda tuwe ebyo ebyatutegekerwa nze Swahaba Kasumba toyanziza nnyo toyanze okutukkiriza guno mukutu gwaffe ate tulibeerawo ebbanga lyonna so ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno ndowooza ofunyemu kyamakulu nnyo bingi byofunyemu tubonamu ebyo bikugasa ebitakugasa bibiteeka ebbali birina ate abalala byo ebibagasa naye nga bino bibadde byamakulu nnyo tuwumbawumba waliwo byagenza okugamba nti omanga sikwaga ekifo nga kino ekikuŋŋaanya abantu bajje beeyagali basanyuke abaterayo ebifo ebyakabi ate mu bbeeyi ennungi nga tosabira ono lwaki tomusabira naye omuntu nabadda mu kulingiriza ebintu olunsi ebitabakwatako sabira bananyini kifo kino beeyagale Katonda n'abaana baabwe babaddizeewo naye mmwe lwaki mulingiriza ebitabakwatako ole ku bantu wamuno munateete bajje ku boom mujja ku boom olwendabye wano nategezeddwako Kevin Sebugwawo nti ekifo kino ku Lwokusatu weetaaga 5,000 n'osanyusibwa ebitundu byo by'omubiri nategezeddwako Nswa Mantini nti ekifo kino so abantu bawumalu aleeta basiima ogenze aleeta badevikomu ibulakeya ye yasimatuka aleeta abantu bonna bamanya abenkole bakasumaali tufuneyo olunaku tujjako wano bamweruka kyendabye wano leeta abantu abakakatibwako ensonga ezo ez'ebyenkulaakulana mu makkati ono omwana wammwe yakolanga emikolo ewammwe eyo bagamba amakati gakuumira ddala bajje mu kifo kino Katonda ebyamagero omwana agenze n'angamba mukazi mufalaso kyokukyasinza okugonda
Muki? Omufaliso okukyasinza okugonda. Sigimanyi kuba saagimanyira. Waliwo kale. Wanimuze essanja n'ebyalo. Entebe zino zibateekamu fiber. Fiber kyekikyo. Kakigonda nnyo. Ngeri envu. Wano 15,000 ofuna ebitundu eby'omubiri byonna bisanyuka. Oseka, n'omwenya, n'omwentuka, n'osanyukirira. Wano kiyitirivu mbu nange Martin yaŋŋambye enswa yaŋŋambye wano olwokusatu ne weekend amunoonya mpozi ng'olina kyoyagala gundi Katongola asubiddwa Katongola mutongole n'ojja ku bbomu n'enkumi z'ottaano ataani anakumanyira mu bakusanze e Kasubi wano oba weeyagala tukasooka tuteeta Umaru ayanamu obuzibuzibu aludde osanyukamu waliwo ne muvuka Mutakimula ali kubuka eddaawo ajje wano ajja agenda kweswanta bagisa bomu n'owemindi asenambu bomu Nalukolongo Wakaliga Olungujja Kasubi Mutundwe abo nno balonzi bange kuba meya 226 wali Sebuggwawo awabadde gundi ono Beerazi Tatanaki awo no wetujja naye abantu ba Nalukolongo Wakaliga Natete Busega wali ku mwana mujimu wano wasamuna waggulu abantu be wano Mundeeba Lubaga Papapo de ku Lubiri wano waggulu musibyeso mu Capex mujje wano waliwo ebyesuubo mujje wano mulindwa Saalongo wali mu BBS 10 mbukulo kusatu wano kisa kinegula owemindi asena ze kukyenda bikansanyise Naalongo manze sijja kujja abantu bajja jibu ono yabeeranganira gadi jangu wano lita abagagga bajje wano ku beya ye omwana wano bagaba bega binyongeza bugule tu lya mukene bakuwerawo enkejje Airtel yeteka baka sente yapine extreme wifi babanafe aba Airtel ojiteke waka ojiteke kufamuyo berenga ate ofuna internet data adduka nnyo batutereze osasula mwezi data wa Airtel data batutereze n'ogula 5 ne gibizo 3 ngamba nja ku oboga zidakozesa nyingi negula extreme wifi ojiteke wakawo babutuwe fe tugule data wabo berenga ate weyagala wifi babutuwe tugulenga data bannange Airtel mudusasire mu kisibo kino mukakole Kasumba mumpeyo ka wifi nenda mulenge mizikiti ngamba Airtel yamba wifi ngula buguzi data baja mu gwesika ntangulire Umaru ne kamera bali ku kamera ze muzukulu wakabaja SB4 Media Tuggussa Enssonga mbere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1 extreme Wi-Fi. Select option 2 renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.